Bw'oba obadde weeyita kibanda nga tolina mutima nga gwa pallaso, sit down. Nga tonalaba ku Uncle P. Sit down. Don't call yourself you a kibanda. The real Gaza. The real Gaza. Talekerera abasajja bagenda nabo ku battlefront. This is the real kibanda. Bw'oba obadde weeyita muyaye nga tosinkana kwako pallaso, toli muyaye. We are coming with the deep analysis. Enzudde. Mama nyabo. Ffe tujja tugenda bawa version ezaffe naye nga sa pallaso. Takubayo noona bwono. Babaddewa. Balumbye mu maka ga Alien Babaddewa bo. Nga mu nyumba mwe bali beekwese kuba video gye bakutte bagikwatidde mu nyumba wenda sobola fuluma ku kibambulira ekizi nga tosobola vaayo mu nyumba n'oba gwani. Bw'oba totambula na pallaso toli muyaye. Omuntu watuukira okukuba emmotoka kitegeeza n'akwatako. Alright, wasebane banyabo ngawe mulaba ekituuse ku Fangoni omuyimbi pallaso n'abayayi bakifeesi ngawe mulaba balumbye Fangoni n'amajambiya n'ensuululu nga baze kutemula butemuzi amayinja amabulooka ensuululu ku Fredo gyolaba yeruno olugi bagitemye abaagala okuyingira olugi luno eno nga mbu baagala Alien bagitemye n'ensuululu. Kinajjukira nti omuyimbi pallaso abadde nga amokinga Alien Skin for over time fena nga wetukimanyi era nga abadde nga musookerezanga mu video mu shows ezisinga performances ezisinga abadde nga amumokinga nga ayaganya okumuwakula ku lutalo. Well, this time round wabaddewo altercation ejjo ku kivulu kya Crystal Panda Mpere Festival. Abaddewo akavuvuŋŋana awo pallaso ne Alien Skin of which is byawedde nga tulaba pallaso ali mu kulinnya emmotoka ye emisinde atomedde abantu awo ngakula adduka ekibambulira. Munnange teyakomyawo we byawedde awo n'alumba ewa Kimenke ekiro Mutumbi yasindisa abayaye be n'abawa n'emmotoka eyiye n'alumba ekiro Mutumbi. Abasecurity boy abasanzeewo abayaye be batusobose babasanzeewo era ne bavuŋŋananamu awo katodo ne badduka. So we badduse pallaso kye yakoze n'agenda ku social media n'apostinga nti senguka mangu n'ayonoona buli kimu namugamba senguka mangu. Kyakoze n'alumba amaka ga Kimenke ku makya sawa nga 2:30 awo wamulumbidde sawa nga 2:30 awo walumbidde n'abayaye bakifeesi. Guno gubadde mulundi gwa kubiri leero agiddeko n'abayaye bakifeesi nga bakomandinga n'okubakomandinga. Boonoonye ddala ebintu bingi nnyo. Emmotoka ez'ebbeeyi ziizo waliwo eri piki ya buza giri ya buza ya bbeeyi nayo bagyonoonye. Emmotoka yino bagyonoonye Ford Raptor bagyasize endabirwamu. Eno piki ya buza nayo bagikubye nga bayonoonye ebintu bingi nnyo eby'ebbeeyi naye nga bwe tuba tuzeeko mu mmeeza y'abategera obulungi newankubadde olina biifu n'omuntu kyetaagisa ate kumulumba wakaawe otandika ate kwonoona bintu bye notuka n'okwagala okusaanyaawo bw'osanzeewo kuba nze kamakogera mbaddewo ku siini era nze abadde first respondent asoose okuwitnessinga the incident when the attack is taking place. First of all nebaza Katonda nti sifunidde mbuzibu naye nga mbaddewo bulungi nnyo nembala bulungi nnyo. Bakuba tesinza akutte video ya Uncle Pallaso eri mu kutambula ate waliwo ansinzeeko omuvumu ye ate alingizzaayo n'aggyayo omutwe n'amukwata video
Ntuse ekiseera nga ntidde kubanga sirinamu yadde n'oluyi. Okay. Fan outside in emmotoka Mini Cooper si yaffe ya muntu mulala bagisanze mu parking ne bagyasayasa ne bagikubakuba ne bagitematema. Eno Pajero, this is Mitsubishi, bagyasizasiza ne bagitematema ne bagikubakuba yonna nga woogiraba. Bagikubidde ddala nno bagyonoonedde ddala. Eno bagita batya, this is Alphard, naye bagikubye ne bagyonoona bubi nnyo. Waliwo n'omuntu gwe basanze wano abadde bambi muntu wabulijjo ava kugula bintu naye ne bamusabula ne bamusuuza n'ebintu byonna yavuggula addusa emisinde kutaasa bulamu. Kibadde kijja tekibadde muntu. Kitegeddeko awo abadde Pallaso n'omuvubuka omu Ismail yeyita manager Ismail w'abayimbi, Ismail manager w'aba Ghetto Youth, Ismail Julio Ismail, Julio Soja, yeyita Julio Soja ku TikTok. Abadde asinga okwogera. Beerabidde nti amateeka gakola bino ebintu bya bbeeyi nnyonnyini ddala. Naye nga kyamukisa mulungi tewali afunye buvune ku bafangoni era abasinga tebabaddeyo. Tewali afunye buvune yadde n'omu. Tuli fiiti just kati emitima gye bakankanyiza gye badde baagala okugyamu naye era nga tuli bagumu. Ate ka mukimanyi nti ffe tetusemba eva ffe ababeera waggulu. Nobody say, nobody waya, nobody wiwi, nobody anuya. Biggwanga twali firimu etandika bubi neggwa bubi, firimu etandika bubi neggwa bulungi. Obulamu bwonna we butyo bubeera omuwanguzi ayita mu bingi okubeera omuwanguzi, okuyita nti you are a winner. Process ebeera mpanvu nnyo. Kambaleke nuliza amaloboozi temunvuma.
bino biyinza okubeera ebigambo bye weetaaga okujjukira oba okubifaalingako mu maaso awo we tugenda. Gavumenti bw'enaaba tesaddaasa ey'omuyimbi omu oba bw'enaaba tennasaddaaka y'omuyimbi omu n'emuggalira mu kkomera okumala emyaka 2 oba 3 nga tewannayita myezi 3 oba myezi 4, tuyinza okufuna omuyimbi omufu oba tuyinza okufuna keesezi z'abantu abafa nga results ziva ku so-called bigaali. Simanya gaali ya alien skin, simanya gaali ya pallaso, simanya gaali ya gundi. You people bw'otunuulira obumulumulu n'okwerumbagana okuli mu backstage z'abayimbi ennaku zino, abaalabye ekyabadde mu nkuuka, don't take it for granted. These people tebali kuzistand. Gavumenti mulina ekintu kye muli mu kulunda, but kiyinza obba zitowako. Get it from me. Kiyinza obba zitowako. Zino gangs eziri mu kumerukawo mu ggwanga. Gavumenti ya Jamaica yagenda okujjukira okukikola, okukwata Vibes Cartel okumuggalira emyaka 13. In fact, okuggalira Vibes Cartel mu Jamaica kye kya closing ne kigenda nga kidecliningisa gangs ezaali zimeruseewo mu bayimbi nga bekuba amasasi emisana ttoko mu Jamaica awo ne mu nsi endala zonna zemuzimuwulira. So there's something ekiri mu kugezaako okutondwawo ennaku zino mu Uganda, and get it from me, sirina side gye ndiko, but government need to be very keen nga bino ebintu biri mu kumerukawo. Olwaleero ekibadde mu Mpere Festival ya Crystal Panda bituli mu kulabira wano ku online, you people wetulaga wayinza okubaawo ekibi. Ekizibu kye musanze, these people bali mugezaako okukomyawo ebyayo bye balowooza bano Smart Bobi Wine, Chameleone, Bebeko. These people were friends. Beebyabwe baazannyanga stunts zaabwe ne bazimba obwakabaka bwabwe naye nga bamikwano munnange nga tebeerumya. But olwaleero ekiri mu kubalukawo, olwaleero abavubuka bali mu kufaafaagana okwekuba obutebe, ebivulu by'abantu biri mu kukolebwa lukolosi, abantu bali mu kwetema, abantu bali mu kwekuba bikonde, abamu balina ebiwundu mubiwulira Smart bigwedde nansambya, abamu balumbye malwaliro, you know. Nammwe abayimbi bwe bamulaba bino ebintu, gavumenti muwadde abavubuka bano bangi eddembe. President Museveni owadde abantu bano eddembe. Everyone mu ggwanga Uganda, even a fool can survive. Even a fool can survive. But in which way? Eggwanga lyaffe liri mu kufuukira ddala akatogo. Biri mbagambye, bwe mba kyendowooza nga ne gavumenti nga waliwo akirowooza, waliwo omuyimbi agenda okusaddaakibwa, bamuteeka awo eruzira yeebakeyo emyaka egi oba egi ng'ate w'amaanyi muteeke ewaabiri. Otherwise gavumenti nga tennakola ekyo, zino gangs ne so-called simanya bigaali bikyamirukawo. Pallaso bamusazeewo ku stage ku Mpere Festival badde ali mu kuperforminga, alien skin n'ayingirawo era ne bamusalako ku stage, akacyankalano ne katandika. Pallaso awalizibwa okuva ku stage akkirira agende, naye Pallaso ayisibwa bubi nnyo wansi awo. Abavubuka babadde bangi nnyo bamusazeeko ne bamukuba, era Pallaso ne bamusindikiza paka wayingidde mu mmotoka ye ne bamuddusa. Kati wanene alien skin olumbye level zo eyo gye bayita Mayanja family. Ogambye twagala kumanya nti eno family bagiyita batya, kati olumbye level zo. Kati lewe wajja gunaggwera naye ng'oyo Pallaso gw'olumbye nkiwa n'ekiro kya leero ajja kusalako. Nkiwa n'ekiro kya leero Pallaso ajja kusalako ewaka ewo. Mpozi weepimemu oleme kusulayo, naye nga kyemmanyiiko Pallaso ajja kusalako. Pallaso twagamba waneeno nga gw'owooza nti omusajja oyo akutte ku bageto youth bangi nnyo. Sebo abageto youth omusajja baakutteko beebo nno abakugajambudde. Beba bageto youth be wagamba baakutteko, bazimbye abaana bajje ku street
kati nno be abaana abakusazeeko abadde baagala okusubya obulamu bw'ensi buno eno. Nvumirirwa ekikolo ekikoleddwa ku pallaso. Pallaso muyimbi wa ggwanga era pallaso abadde asobola okufuna obuzibu awo. Oba nfuna ekintu kyonna kyemanyiko ku mayanja famire tebitera kuggwa. Oyo pallaso muyaye munnammwe gwe mulumbye. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.